الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. matenda amajibu ga Allah subhanahu wa ta'ala awongezezza obudde nga tukyali balamu, kakasa nti yasinzibwa mu butuufu mu biriwo byonna, era nenkakasa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama nti muddu we era mubaka we, oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe yatutumira nga yewe enkomerero mu bannabbi n'ababaka. Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mu kitabo kye Kitaabu Tawhid yateekateeka emiryango egy'ekitabo kino nga gijja gigoberegana mu nsengeka n'emakulu. Omulundi oguyise twasembyayo okunnyonnyola omulyango oguwedde gwe yatuuma baabu man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisaab. Omulyango ogw'oyo yenna alikakasa tawhid nti agenda kuyingira ejjana nga tabaliddwa. Oluvannyuma lw'omulyango ogwo okulaga obukulu bw'okukakasa tawhid n'okumunywererako n'okutulaga ebitendo bya bannatawhid abaamukakasa nga bamuyina, Allah n'abawa ekyengera ekya tawhid ne bamunyweza ne bamuwangaalirako. Yazzaako omulyango ogugamba nti baabu al-khawfu min ash-shirk, omulyango ogw'okutya olumbulege lwa shiriki. Kubanga omuntu bw'amala okukakasa tawhid, buli lwonna omuntu lw'abeera ayina ekyengera, ojolaba abantu abalina ssente ennyingi ennyo, ebimu ku bibasinga okweraliikirira bwavu, kubanga amanyi oluvannyuma lw'okubeera ne ssente essaawa yonna ziyinza omumuggwako, obwavu ne bujja. Abantu abalina obufuzi essaawa yonna oluvannyuma lw'okuba nti baatakabana ne bateekamu buli kyonna kye baagala ne kye basobola, buli kya bbeeyi batuuke ku bufuzi, oluvannyuma lw'okubufuna ate beeraliikira kubuvaako. Allahu akbar! Okweraliikira kwonna kuli ku kubuvaako, saa yonna tubuvaako. Obwerosi awaayo ssente bamulonde ku bwerosi ku bwakyamaani bw'ekyalo, kati bwe bamala obumuwa atandika okweraliikirira okuba nti essaawa yonna bumuvaako. Wakadhalika n'embeera endala bwe zito bwe ziri. Buli yenna Allah bwe yawa ekyengera ky'obulamu yeeraliikirira okuba nti essaawa yonna bumuvaako, essaawa yonna Allah amuleetera obulwadde, ayina obufumbo yeeraliikirira, ayina akalimu yeeraliikirira, essaawa yonna kanzigwako, bwe kanzigwerako wano mbeera ntya. Kyobalaba abantu abalina essente ate be basinga okwagala ennyingi ennyo, kubanga ate bo batya nnyo nnyo obwavu nnyo nnyo n'okusinga abatana bagaggawala. Oba bamaze okulooza ku ssanyu ly'obugagga, kati agamba naye bwenziraano mu bwavu banne ntandikirawa, ngenda kutambula nti enguudo naziyitawa ze mbadde mpitako nga nzigadde endabirwamu, ennyumba amazzi ge mbadde njira obugizi nga nyola bunyoozi agookya ne gajja, agannyogoga ne gajja, ndiwangaala ntya nga nsaba amazzi g'akaveera. Ali mu bweraliikirivu n'addayo ntya ku mbalagala ez'okunywera ku caayi n'essumbuusa aba mu bweraliikirivu obutagambika. Kati Imaamu Muhammad ibn Abdul Wahhab ate abamanyi bo balengera wala, kati ye yalengera kyengera kya tawhid n'agamba ekyo kyekyengera sebyengera ekikyasinza obunene. N'agamba omuntu w'amala okukifuna yalyeraliikiridde olumbulege lwa shiriki oluyinza omusuuza ekyengera kya tawhid.
buli wonna walulengera nga yeekengera n'okusinga omwavu okutandika okuddayo okweraliikira okunywa omunaanansi ogwakaveera abadde ali ku butunda bwe bamikisinzeemu kkala ez'enjawulo. obwo obutunda bubeereyo ku mawoteeri amanene nga bakamisinzeemu bukkala obw'enjawulo katunda naye ate bakaleeta kanyooka ate akatunda kazze kanyooka waggulu kati akobuukawo akasozi n'omuntu asasula emitwalo 4 aga nti nedda ssebo eyo sijja kugirya sijja kukanywa si ka butunda esente zange nazirya omwezi mulamba ssebo eziri kasozi bakuleeta katunda nga tekanyooka waggulu katunda tekanyooka nga ddala kanyooka naye ng'ogenda kukamiringusa nga ate kanyogoga. Kati abagagga bamala okubeera mu bintu ebyo beeraliikirira okuddayo okunywa omunaanansi ogwakaveera, beeraliikirira okuddayo okunywa amazzi ag'ebibiri. Asitame kaduuka mupeeyo amazzi awo, haji tukuwe kamino wota nedda mbadde nga ngagala ag'ebibiri, temulinawo ag'ebibiri. Batya kati bannatawuhidi okwo okutya kwolaba okukunakuna abantu kwe batyamu. Bannatawuhidi baayitidde nnyo oluvannyuma lw'okukakasa tawuhidi okeera ku makya nga tawhid amuvudde mu ngalo. Ne bagamba omusajja yali munna la ilaha illa Allah ali musabo. Omusajja yali munna la ilaha illa Allah ayina irizi ku mukono. Omusajja yali munna la ilaha illa Allah akuba kitabo. Omusajja yali munna la ilaha illa Allah mulungi aziika ndiga, atuma abantu endiga enjeru, atuma abantu endiga enzirugavu, mbwasula asoma dduwa, asulayo kyandiga, agenda kugugulawo muzikiti n'asooka guziikamu endiga. Naaba nga yali munna tawhidi mulungi, ne bukera ku makyanga yagwa mu lumbulege olwa shayitaani olwa shiriki eyinza okuyitira ku mukyala, eyinza okuyitira ku baana, eyinza okuyitira ku mulimu, nga bagamba gwe buli mulimu gwonna gw'ofuna ekikulemesa okuwangaala ku mirimu teweetereza. Abantu bonna bali ku mirimu abo bola beetereza omulimu, Allah n'aguyisizaako ekigezo. Abadde munna tawhidi omulungi n'asereba, ne bukera ku makyanga akoze ebikolwa ebitali bya busiraamu. Kati imaamu kye kyamuzisaako omulyango guno oluvannyuma lw'omulyango ogw'abakakasa tawhidi, abalina ebyengera, abalina ekyengera, abalina buli kirungi, okubategeeza nti bw'omala okufuna tawhidi n'omukakasa ate tya nnyo kye bayita shirki. Naga nti baabu omulyango alkhawfu min ashirki, okutya olumbulege lw'okugatta ku Allah. Nastadalla ekigambo kya Allah tabaraka wa taala ekigamba inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, Allah tasonyiwa munnange kimanye bekali kutanda n'oseerera n'ogenda mu shiriki, Allah n'atuuka okutwala ng'okyamuliko n'omufiirako, Allah tasonyiwa kumugattako kintu kirala kyonna. Wa yaghfiru ma duna dhalika, alisonyiwa ebirala ebiri wansi wa shiriki, kubanga amazambi gonna agasigadde gali wansi wa shiriki: okutta, okulyaza amaanya, okwenda, okulya riba, okulya emaali y'abamulekwa, okubba minzaani, ebyo byonna byonna biri mu mazambi naye biri wansi wa shiriki. Alisonyiwa ekirala kyonna ekitali shiriki, ekitono ku shiriki, kwoyo yenna aliba akifiiriddeko, liman yasha, kwoyo gwaliba ayagadde. Qala Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Imaamu Ibn Kathir ku aya eyo bwe yali agivvuunula agamba nti akhbara ta'ala, Allah yagamba ow'ekitiibwa, annahu la yaghfiru an yushraka bihi, ay amakulu la yaghfiru li'abdi, Allah tasonyiwa muddu laqiyahu wa huwa mushriku, ali musisinkana nga amusisinkanye amugattako. Allah talisonyiwa muddu yenna aliva kuno ku nsi ne kamutanda n'asisinkana Allah ng'asisinkanye Allah akyakola ebikolwa eby'obushiriku, oyo omuddu ng'atuuse ewa Allah ng'ebikolwa eby'obushiriku akyabiriko, akyabiremeddeko. N'agamba wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, ayi amakulu alisonyiwa ekirala kyonna kwoyo gwaliba ayagadde. Ibn Kathir agamba ayi amakulu minadhunubi, ebyonoono ebisigadde, alisonyiwa omulala ebyonoono ebisigadde, liman yasha, kwoyo yenna gwaliba ayagadde, min ibadihi, mu baddu be. Alisonyiwa omulala yenna aligenda ne zambi eddala ng'afudde talyenenyezza,
naye nga si mushiriku. Fatabayyana bihadhihi al-aya, ne kibeera kinnyonnyofu nnyo ne kinnyonnyoka bulungi nnyo ne aya eyo, anna shirka, nti kye bayita okugattako Allah tabaraka wa ta'ala, a'adhamu dhunubi, ye ssenkaggale w'ebyonoono byonna. Ssenkaggale w'ebyonoono byonna lye zambi erikyasinza okubeera eddene. A'adhamu dhunubi, ye zambi erikyasinze, kyekyonoone ekikyasinza okubeera ekinene. Bi anna Allah ta'ala, kubanga mukama waffe Allah tabaraka wa ta'ala akhbara, yagamba ye kennyini, annahu la yaghfiruhu, nti eryo ezambi talisonyiwa kwoyo yenna aba alifiiriddeko, awamu n'ekisa kye Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaasira kw'alina okungi eri abaddu be, n'okuba nti wala yarda liibadihi alkufru, Allah tasiimira baddu be kubeera bakaafu, Allah takyagala baddu be kubeera bakaafu. Naye oyo yenna alifa nga afiiridde kwera ezambi, Allah yalangirira nti eryo ddyo talisonyiwa. Akhbara annahu, yagamba Allah, annahu la yaghfiruhu liman lam yatub minhu, tasonyiwa zambi eryo kwoyo abatalyenenyezza. Eyo nno message nnungi nnyo eri buli muntu yenna yali akoze shiriki, kubanga tulina bannaffe, bannyinaffe, baganda baffe, bakitaffe n'abalala bangi mu baganda baffe abasiraamu nga ddala ebikolwa ebyobushiriku babikoze ebbanga ne liwera, naye nabo bakyalina okusonyiyibwa Allah subhanahu wa ta'ala, bakyalina essuubi ery'okusonyiyibwa ebbanga lye banaamala nga tebabufiiriddeeko. Naye ali bufiirako, oyo ye talinayo ssuubi lya kusonyiyibwa Allah, ne bw'alikola emirimu emirungi egyenkana gitya, ne bw'alisaddaaka, ne bw'alisiiba, emirimu gy'omushiriku Allah subhanahu wa ta'ala tagikkiriza. Ma kana lilmushrikina an ya'muru masajida Allah shahidina ala anfusihim bilkufri ulaika habitat a'maluhum wa fi nnari hum khalidun. Allah yagamba nti abashiriku tebalabirira mizikiti, abashiriku tebazimba mizikiti, tebayoyota mizikiti, tebakola services za muzikiti ng'okusaaliramu, tebakoleramu itikaafu. Abashiriku abakola emirimu egyo, Allah yagamba nti man amana billah, be babakkiriza Allah wal yawmil akhir, n'olunaku lw'enkomero. Innama ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Abashiriku lwaki egyabwe tegikkirizibwa? Ulaika habitat a'maluhum wa fi nnari hum khalidun, abo emirimu gyabwe gyasazibwamu era ne mu muliro bagenda kubeerayo lubeerera. Allah n'alaga abagenda okwesiima abakakatibwako okukola emirimu emirungi naga nti innama ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Abagwana okukola services emizikiti be babakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala n'olunaku olw'enkomerero. Wama duna dhalik, wama dunahu min adh-dhunubi, Sheikh agamba nti wama dunahu min adh-dhunubi, ekyonoono kyonna nga kiri wansi wa shiriki, ekyonoono kyonna nga kiri wansi wa shiriki, nga tebasambira mu liigi emu, tebalwanira mu weight emu, ekyonoono kyonna nga tekiri mu weight ya shiriki. Sheikh agamba wama dunahu min adh-dhunubi, ebyonoono byonna, ekyonoono kyonna ekiri wansi wa shiriki, fahuwa dakhilun tahta mashi'ati, fahuwa dakhilun tahta al-mashi'a, kiri wansi wa kusaasira n'okusalawo kwani kwa Allah. Ezambi lyonna lyonna omuntu lyalifiirako nga si shiriki, eryo ezambi lye liri wansi wa kusalawo kwa Allah. Kikyategeeza n'ekyo, insha'a ghafalahu liman laqiyahu bihi, bw'aliba yagadde agenda kusonyiwa oyo alituuka mu maaso ge n'ezambi eryo. Atuuseyo mathala n'obwenzi, iyadhan billah, saballah tutaasi tuleme tutuukayo n'amazambi, naye oya mathala alituukayo n'obwenzi nga yafata bwenenyezza, yali akyagezesa, Allah n'amutwalirawo mu kugezesa.
oba mu kulya riba akyakuŋŋaanya Allah n'amutwalirawo mu kuŋŋaanya, oba mu kulya emaali y'abamulekwa Allah n'amutwalirawo atannabagizaayo. Amazambi gonna amalala agasigadde oyo yenna alisinkana Allah nago nga tasisinkanye Allah na shiriki agenda kubeera wansi wa kusalawo kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Inshaa bw'aliba yagadde ghafarahu agenda kumusonyiwa, liman laqiyahu bihi agenda kumusonyiwa yali musisinkanira ezambi, wa inshaa bw'aliba yagadde adhabahu bihi agenda kulimubonereza, agenda mubonereza olw'ezambi eryo, agenda mubonereza olw'ezambi eryo lyaliba atuuse nalyo ewa Allah. Naye era bw'aliba abonerezeddwa nga Allah asazeewo agendeko mu muliro, si waakubeera mu lubeerera na lubeerera, era agenda kusaavinga ekibonerezo ekyo ekiriba kimuyingizisizza omuliro okutuusa lwe kiriggwako. Bw'aba yafa alina shahada, oluvannyuma agenda kuvaayo era abeere ng'ayingira ejjana, walaw ba'da hiin, ne bw'aliba wayise ebbanga. Wadhalika yujibu lil'abdi, ekyo nno buli yenna akiwuliddeko kikakasa buli muddu yenna, shiddatul khawf min ashiriki, okubanga atya nnyo, kimukakasaako okubanga atya nnyo kye bayita shiriki, alladhi hadha sha'nuhu inda Allah, ali mu mbeera efaanaganako bwetyo ewa Allah. Buli yenna akiwulira yajibu lihadha al-abd, kikakatako oyo omuddu, ma alladhi yajibu lahu shiddatu al-khawfi min ash-shirki, okubeera nga atya nnyo kye bayita shiriki, kubanga shiriki embeera yewa Allah bwetyo bweyimiridde, nti yenna alituuka ewa Allah n'ezambi lye bayita shiriki, okumugattako tayinaayo kusonyiyibwa. So nga ate abalituuka ewa Allah n'amazambi amalala bali wansi wa kusalawo kwa Allah. Bw'aliba yagadde abamu agenda kubata abasonyiwe n'amazambi ago ge baliba batuuse nago, abamu Allah agenda kusalawo ababonereze, naye oluvannyuma era bagibweyo babeere nga bayingira ejjana. Lwaki shiriki atuusa kweyo embeera omuntu okuba nti agenda kubeera mu muliro nga Allah tamusonyiye, era embeera ye nkaawu nnyo? Liannahu, kubanga shiriki aqbahu alqabih, kyekibi ekikyasinza ebibi byonna, kyekibi ekikyasinza ebibi byonna. Kyova olaba Abdullah ibn Mas'udi yabuuza nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, n'amubuuza ayu dhambin a'zamu ya Rasulallah, nabbi mbuulira ezambi erikyasinza okubeera eddene mu mazambi gonna wa Allah. N'amugamba an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka, kwe kuteekawo ebbali wa Allah ebisinzibwa ebirala n'obikkiririzaamu n'obisinza ng'ate okimanyi Allah ye yakutonda. Eryo ly'ezzambi erikyasinza okubeera eddene. Kati wano ne Sheikh kyagambye nti shiriki ekimuleeta, ekimutuusa ku kubeera ng'omuntu bw'aliba ayingidde omuliro tagenda kuguvaamu, era Allah tagenda musonyiwa, kubanga shiriki aqbahu alqabih, kyekibi ekikyasinze mu bibi byonna obunene. Kati abantu mu mitwe gyabwe basobola okuyingizaamu ebibi byo bye balaba nti binene nnyo, nga Sheikh Ruslani bwe yatugamba ku musajja gwe twayogerako wano eyayita abantu n'abagamba nti mujje, waliwo omuvubuka akoze ezzambi eddene erikyasinza okuba eddene. Ne bamugamba akoze atya? N'abagamba abadde ne maama we amuzaala mu nsonga z'obufumbo, aleepinze maama we, ekyalo kyonna ne kikuŋŋaana, bonna ne bakuŋŋaana bajje bamwerabireko akoze ekikolobero ekikyasinza okubeera ekinene.
omwana akwata atya maama we, bonna nga buli omu ajja akutte ku mutwe ayagala okulaba omwana oyo omubi ayenkanidde awo. Ali bonna bwe bajja ne batuuka ne bamubuuza aliwa, n'abatwala n'abagamba naye kyakoze tabadde na maama we, asaze ensolo n'agisaddaakira amayembe n'amajinni, asaddaakidde lubaale n'ebyawongo, asalidde amayembe. Ne bamugamba kati ekyo tuyitidde ebyo abantu bonna bibakola, ekyo kirimu ki? Ekyo nakyo kikuyisa abantu, ekyo nakyo kinene. Kati abantu ne bateeka ku minzaani. Bila shaka kiri kibi omuntu okukwata maama wa muzaala, kibi nnyo. Naye bw'ogenda mu katale wali gwe oyagala okumanya nti entegera y'abantu ndala nnyo, genda obuuze wali abantu b'omu katale nti omuntu ayeeberese nnyina n'omuntu asalidde lubaale ani asinga obubi. Era bw'abantu b'omu katale bajagala kati okusalira lubaale kirimu ki? Abantu bonna basalira lubaale. Ajja gamba abantu bonna basalira lubaale, ani atasalira byewaabwe? Bwetosadda towonga, kubanga mizaani yaabwe si eya Allah, mizaani yaabwe si ey'eddiini, mizaani yaabwe si ey'eddiini. Era amazambi mangi nnyo abaddu gabalimu okugeraageranya, gabalimu okufuna mizaani entuufu. Olwaki? Olw'okuba bo bakozesa mizaani y'amagezi gaabwe, si mizaanu shar'i, si mizaani y'eddiini, si mizaani y'eddiini. Kankuwa ekyokulabirako ekirala naawe era ky'oyinza okulaba ng'ovudde ku bantu b'omu katale, wabula nga tukireese ku basiraamu ababulijjo abasaala mu muzikiti, ng'ogyeko ababeera mu madarasa nga wano n'osalako gurupu eno abali mu darasa. Kati omuzikiti guli abasigadde wonna n'ojjuzaawo abasiraamu, n'obabuuza oba ne basiŋŋaana omusiraamu ng'afiiriddwa mukyala we, omusiraamu afiiriddwa mukyala we, abasigadde ababulijjo batasoma madarasa ne bamunoonya ng'ennyumba ye eringa wali okuliraana omuzikiti awo, mukyala we yafudde bamugalamiza ali mu ddiiro. Kati omusiraamu eyafiiriddwa ne bamunoonyanoonyako, bagenda okumunoonya bamusanga ali wano ku muzikiti adudde ku layini esooka, ebula eddakiika nga 2-3 bakime swala ali ku adhikaari. Bonna ne banoonye ne bagamba haja aluwa nti ali mu muzikiti. Abantu bonna basobola okwetunulako, naye omanyi omuntu bw'ayingiramu ebyeddiini ayonooneka. Oyinza okuleka ano mayiti n'ogenda mu muzikiti, kale muzikiti oyagalayo ki? Okimanyi nti abasiraamu abasigale bonna bamunenya. Ofudde mayiti eri mu ddiiro, oli mu muzikiti mb'olinda kukima swala. Eyo swala bw'ogireka eswala ziggwayo. Mayiti eyo y'emizaani y'abantu, era bonna bakunenya gwe. Kati aza n'otuulaawo nga mayiti eri wali ya mukyala wo. Abantu bonna bamunoonya eno, bamuwa amabugo, bamunoonya bamubuuze we tunaaziika. Ate ali muzikiti bw'atudde mulojja okufuna ekitabo wano bamuwandiike abalesa, abantu bazze omumubuuzaako, abantu bonna tebamulaba, ate ali ali mu muzikiti alina obukanzu zimanyi bonna buli mu bisambi waggulu. Ate abasajja abo bantamye ebintu ebyo by'ekidiinidiini ebyo ne bavuma amaka akanzu eri mu nisufu saake bagyongera ddala obukanzu bonna bumuli mu bisambi waggulu, babutwala mu bisambi waggulu ne boonoonera ddala kyoliko kyonna ne bakufootola ne bakumalamu akajanja konna ne bakufootolera ddala abo abasajja bakulu abatamanyi ddiini. Abantu bonna bamunoonya bamuwa amabugo, ali eri atudde mu muzikiti ne bakulagira ddala mbu kyokola tekiriiyo. Kaakati abo be bantu betuwangana nabo, ye mizaani gye balina, endaba yaabwe y'ensi gye balina, si ndaba y'eshariya. Kati ekyo abantu bonna basobola okuvumirira. Kati ate ekolayo ne kino, mbayimma waliwo yakikola.
mbayimma abakulembera abana kuliko eyakikola yafiirwa mukyala we kati baba tebanaba kuziika naawowo omukyala omulala bagenda okuziika nga omugole ali mu nnyumba kale kikole gwe Hamza olabe wano ensi bwenekuyimukira yeyamuse yeyamuse oyo yeyamuse era bakusongera muna yeyamuse oyo yamuse wali okirabe amawana ago wali olabe kikoleko ekyo omuntu alina amagezi owasoota nga mayita erimu bani abasajja bayinza ovuma gwe ne baseka ne beegatta ne balinnya ku kutuba ne bamaseeka ne bakusomera kutuba nga nozo zikuvuma nga bamaseeka nabo bakuvuma bamaseeka balinnya abalala ekituuti ne bakuvuma ne bakwogerera ebigambo ebiyitirivu naye Imam Bayimma yakikola n'abagamba omusajja abeera ne idda omusajja tabeera na idda kati omusajja baba taba na idda kati munnange nze nina okufuna nambudaabuda anaŋŋumya nammalako ennaku ya mukyala wange alala ye gy'owasa basula nawo kwolwo olunaku era bonna bakwata ebintu ne bakutunula bwe bakusooza bwe bakuziimuula nga buli omu akwata ab'obugaali abalinnya bodaboda abalinnya emmotoka nga bonna baviira ekyetere teri asula wuwo kwolwo olunaku nga bonna bakulabanga ekimpeneggu Ibrahim osobola okikola ku Ibrahim agambye atya Ibrahim ogambye otya Ibrahim yagenze muwasa Imamu yamuwasa nga tanaba kuziika bagenda okuziika nga omugole ali mu kisenge okirabe kasozi kati gwe bw'okikola ensi yonna ejja kuyimukira bonna bajja kuvuma bonna bajja kagosse mukyalawo bonna bajja kulowooza mwekobanye n'oyo omugole ne poliisi ebeerawo akawungeezi awo ewuwo tolowooza nti bikomaawo poliisi ebeerawo akawungeezi ku magadi nga kiteeberezebwa okuba nti omugole ono awasiddwa yeekobanye noone yabadde omwami ebigambo bibeeraawo ono omwogezi wa poliisi owa Kampala yaani oyo ayogera ebigambo oyo ku mawulire olina okubeerako ng'ayogera ebigambo oyo omusajja alina okubategeeza kiteeberezebwa okuba nti omugole eyawasiddwa yeekobanye neki ebisingako awo tujja babuulira ng'abajuliza naye nga mwe muli mu kaduukulu n'omugolewo mwembi nga muli mu kaduukulu ebisingako awo tunaabategeeza okunoonyereza kuwedde tosobola kusulawo ewuwo mu kisenge ekyo kati ithan entegera y'abantu bo bapimisa amagezi gano aga bulijjo kyobalaba bwebuzibu bwe tulina ne baseeka abatono be tulina bawuguka oluusi n'entegera y'abantu seeka bw'alaba abantu bonna kibategedde nga naye yeegatta ku bantu ng'omusinga nga naye alwanyisa seeka munne abantu bonna bagambye ate kyali yeegamba ki gwe naawe seeka ogamba abantu bonna bagambye abantu bonna ne bwe bagamba nga Allah agamba gweomuwalimu olina agamba kya Allah kyakola ki kyagamba si bantu bonna kibagamba Allah kyagamba kyolina obategeeza nti Allah agamba bwati sinsi yonna abantu bonna kyabanyize kale bonna banyize kale naawe bwolaba eddiini ne bwoba ogikola ate tolina kukosa nnyo bantu kale tonyinza kunyiza nnyo bantu b'owangaaliramu kale famire kuleeta obulabe nga seeka aleeta hikima bano bwe batikkira diguli ya hikima nga bayingirawo eyo teyabadde hikima kale gwamusinze teyabadde hikima kubanga olindako ki aye ate bw'oyenda tebakufaako ne bakusanga weewulunta mune ati yabadde afiiriddwa ono omunenya otya bwe weewulunte bakuwa excuses ate mune wabadde onomunenya oli abadde amaze kale tolina bw'oyinza munenya yadde afunye gwabuuzaako awo tebakunenya naye bw'omuwasa bonna bakusalira omusango kati minzaani y'abantu magezi si shariya byegamba kati ithan wano sheekhi yagamba shiriki ekimutuusa okuba nti lumbulege Allah lwatalisonyiwa muntu alirufiirwako liannahu aqbaha alqabih kubanga kyekibi ekikyasinze ebiki ebibi byonna saabantu balina bye balaba bo nti byebiki byebibi ebinene naye kya shiriki tebakiraba nti kibi kinene
tebakiraba nti kibi kinene, wabula balina bye bagejjesa ne balaba nga byo byagejja n'embongo bwabwe tebijjaamu. owasa otya ng'omukyala ali mu ddiiro tebanaba ku muzigo n'embontu tekijja n'okusaasira munno gwe wangaddirayo naye nga tekikkirizibwa oli bwaba akikoze tekirina mutawaana. naye shiriki kino akbahu alkabihi kyekibi ekikyasinza okubeera ekinene. wa adlam dhulmi era bwe bulyaza amaanyi obukyasinza okuba obunene. wa adlam dhulmi bwe bulyaza amaanyi obukyasinza okubeera obunene. buli gwe yali owulidde alyazaamaanyiza be yali alyazaamaanyiza ekyo kye yali akoze kitono okusinga omushiri. gwolaba asaddaakira lubaale, asaddaakira ennyumba, asaddaakira omulimu, aziika endiga, asula asoma nga asomaayo kyente paka lweggwawo, asaba abantu ente enzirugavu eteriko wadde akeeru. abo ebyo bakola ebikola ebya shayatini ebyo ebyamajinni bwe bulyaza amaanyi obukyasinza okubeera obunene. omuntu okusinza nga alina lubaale, okusinza nga alina ebiteega, okusinza nga amala abalongo, okusinza Allah nga alina ebyawongo mu nnyumba bwe bulyaza amaanyi obukyasinza okubeera obunene. era shekhaga nti watanakusu li rabbil alamin, era kyekikyasinza okubeera nti kulengeza Allah omulezi w'ebitonde. atanakus kwe kubeera ngo omuntu okendeeza eddaala lye omujjako ebimu ku bitiibwa bye kibata tanakus, omukendeeza mu buzito bwe. mu luganda olwa kulengeza kwe kulengeza okukyasinza okubeera okunene ng'olengeza omulezi w'ebitonde. atanakus yantanaalu minhu, omujjako ebimu ku bitiibwa bye, omujjako agamu ku madaala ge, omujjako ebimu ku bitiibwa bye subhanahu wa ta'ala. era shekha agamba wasarfu khalis haqqihi li ghayrihi, era okukola shiriki kwe kukyusa hakki ya Allah, olukyusa olukyasinza okubeera olunene ng'ogiwa ekirala ekitaliye. olwo lwe lukyusa olukyasinza okubeera olunene mu nkyusa abantu zibakyusa nga baddira hukuku z'abannaabwe ne bazibajjako ne baziwa abalala. kati omuntu akoze shiriki abeera asarfu, kuba kukyusa kintu n'okijja gye kirina okukolerwa oba okubeera n'okiziwala. kati okukola shiriki, omuntu omukozi wa shiriki yakyasinza okubeera ng'akyusa hakki ya Allah n'agijja ku Allah nannyiniyo gw'erina okukolerwa n'agiwa ebirala ebitali Allahu subhanahu wa ta'ala. era shekha aga nti wa adlu ghayrihi bihi, era okukola shiriki kwe kwenkanyankanya okukyasinza okubeera okubi ennyo nga wenkanyankanya Allah n'ebirala ebitaliye. kwe kwenkanyankanya okukyasinza okubeera okunene nga wenkanyankanya Allah n'ebirala. Allah n'omwenkanyankanya n'emizimu n'amayinja n'emiti n'endiga eziri mu famire z'abantu n'olweza n'akabombo ne kabuli ya taatawo. bw'oba kabuli ya taatawo osobola okugenda n'otuulawo n'ofukamirawo n'osaba emikisa, wenkanyankanyiza kabuliyo ya taatawo ne Allah. oddidde kabuli ya taatawo n'ogyenkanyankanya ne Allah. lianna albarakata, kubanga emikisa tunaalu min indi llahi azza wa jalla, ginoonyezebwa era gifunibwa kuva waani wa Allah. ate gwe onoonya gifuna mu kabuli ya taatawo. kati wenkanyankanyiza kabuli ya taatawo ne Allahu subhanahu wa ta'ala. abantu bagenda ku ntaana ne bazifukaamirira ne batuulako ne beetooloola ne bazenkanyakanya ne Allah subhanahu wa ta'ala. amayinja, waliwo amayinja gamugaliyo mitiyana, abantu bagenda ne bateekayo ssente ne baddira ejjinja
oli n'alyenkanyankanya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe bubi bwa shiriki, nti shiriki omuntu omubi wa shiriki addira ekitonde ekinafu n'akyenkanyankanya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ebibbo by'abalongo ababiina basibiramu busibizi buuka, naye bagenda mu balongo bagundi okwatemu osabe emikisa, bayinza okuba bebakulemeseza okubeera obulungi. Naddira obuwuka bwe basibira omwo obw'abalongo obwafa nedda n'abwenkanyankanya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Abalina ebigali ebiri wansi w'amayumba gaabwe, wansi wa ebitanda, baddira ebigali ne babyenkanyankanya ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah yayawukana nnyo, tanazzaha, yatukula n'ayawukana okuva ku ebyo bamwogerako olwawukana olunene. Era okwo kuba kwenkanyankanya Allah n'ekirala, kama qala ta'ala, nga Allah bwe yagamba, thumma alladhina kafaru birabbihim ya'dilun. Oluvannyuma lwabyo byonna byonna Allah byakolera abantu mu kubaliisa, mu kubanywesa, mu kubagabirira, mu kubeera nga yabawa buli kimu. Thumma alladhina kafaru, osiŋŋaana abakaafuwalira Allah, birabbihim, ate ku mukama waabwe Allah, ya'dilun, nga bamugeraageranya n'ebintu ebirala, bamwenkanyankanya n'ebintu ebirala. Waliannahu, era tawhidi embeera ye yakatyabaga, tawhidi embeera ya shiriki yakatyabaga ku muntu omushiriku. Lwaki embeera y'omushiriku yakatyabaga? Waliannahu, olw'okubanga munaqidun lilmaqsudi bilkhalqi wal amr. Tawhidi munaqidu, yani ziddu, akutulirawo ddala, shiriki akutulirawo ddala. Ekigambo munaqidu ng'oli waga naqada wuduuhu, wudu yekoze ki? Efudde, eyonoonese. Kati ne shiriku ayonoona ekigendererwa kya Allah mu kutonda ebitonde n'okuteekawo ebiragiro ebikolerwako. Shiriki kyekibi kya shiriki, kubanga munaqidun ayonoonera ddala, attira ddala, lilmaqsudi, ekigendererwa, bilkhalqi, Allah okubanga yatonda ebitonde byonna, wal amru, n'okulagira. Ala lahu alkhalqu wal amru. Allah yaga nti okutonda kukwe n'ebiragiro, okulagira ekirina okukolebwa mu nsi Allah, ekitalina kukolebwa mu nsi Allah. Kati omuntu omushiriku ekifuula shiriki gwalina nti mubi, shiriki ajjawo ekigendererwa kya Allah ekyokuba nti Allah yalina okuteekawo ebiragiro ebikolerwa mu nsi muno n'ebitakolebwa. Ate abashiriku bateekawo ebyabwe, abashiriku balina ebyabwe bye baziyiza, abashiriku balina emiziro, bagaana okulya, baziza okulya, bagamba wano toyitawo, kino tekyesiba, kino tokibuuka, totambula bwoti, tokola bwoti. Ebiragiro byabwe byabashiriku beeterawo ebyabwe. Kwegamba nga balinga abalina bakatonda abalala ababateerawo mu ddiini yaabwe Allah subhanahu wa ta'ala byatakkiriza. Allah tabaraka wa ta'ala byatabakkiriza kukola, ng'ate okulagira kwonna ebikolebwa byonna mu dduniya muno bya Allahu subhanahu wa ta'ala. Mu aya emu Allah subhanahu wa ta'ala yagamba, am lahum shuraka'u, suratu ash-shura aya eyokubiri. Allah yagamba am lahum shuraka'u, abaffe balinayo bakatonda baabwe abalala be bagatta ku Allah, shara'u lahum min ad-diini, ababateerawo amateeka mu ddiini, ma lam ya'dhan bihi Allah, Allah gatakkiriza. Kitegeeza ki? Nti ebiragiro byonna ebirina okubeera muno mu nsi birina kuba byani? Bya Allah. Naye bano abashiriku bo okuba nti baziza, bateekawo emiziro, bakugaana kino, bakulagira kino, Allah agamba am lahum shuraka, balinayo abalala bakatonda baabwe
bebagatta ku Allah shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dhan bihi Allah ababateerawo mu ddiini Allah by'ataateekawo by'atakkiriza. Kati Sheikh agamba nti shirika ekimufuula nti mubi nnyo wa li'annahu munaqidun lilmaqsud bilkhalqi wal amri munafin lahu min kulli wajhi. Shirki munafi lilkhalq wal amr min kulli wajhi. Shirki agaanira ddala ekigendererwa kya Allah mu kutonda min kulli wajhi, mu mbeera zonna, mu ngeri zonna. Wadhalika ekyo nno ghayatul mu'anida li rabbil alamina. Ma maana inaadu? Ekigambo inaadu kitegeeza haddu anil haqqi ma ilmi. Bwe bagamba anada yani hadda anil haqqi ma ilmihi bihi. Anidun bagamba khalafahu wa aradahu. Wadhalika ekyo ekyomuntu okubeera nga awakanya okutonda kwa Allah n'okuba nti Allah yalina ebiragiro mu nsi. Ghayatul inad kwe kuwakanya okukyasinza okubeera okw'ekika ekyawaggulu li rabbil alamina, eri omulezi w'ebitonde. Okwo kwe kuwakanya okukyasinza okubeera okwawaggulu. Anadahu yani khalafahu wa aradahu. Allah agamba kino, gugamba kino. Allah alagira kino, gwolagira kino. Kati okwo kwe kuwakanya okukyasinza okubeera okunene. Wastikbaru an ta'atihi, era kwe kuluntaza okukyasinza okubeera okunene. Omuntu n'agaana okugondera Allah tabaraka wa ta'ala. Mu kugondera Allah, kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun. Bwe babagamba nga nti mugambe Allah guma musinza nga beekuza. Omuntu kasita agaana tawhidi, okwo kwe kwekuza okukyasinza okubeera okunene. Wadhullila, kwe kwekuza okukyasinza okubeera okunene. An ta'atihi, omuntu n'agaana okugondera Allah. Wadhulli lahu, n'okubeera nga amwekkakkanyiza n'okumwetoowaliza. Wal inqiyadu li awamiri, n'okubeera nti kwe kuwakanya okukyasinza okubeera okunene. Omuntu okuba ntakkiriza biragiro bya Allah. Alladhi la salaha lil'alami illa bidhalika. Ate nga ensi eno tesobola kutereera, tesobola kubeera mirembe, tesobola kubeera mu kwesiima okujjako ng'abantu bakyalimu abaawula Allah. Eno ensi tesobola kubeera mirembe okujjako ng'abantu bakyalimu abaawula Allah. Okutereera kw'ensi, emirembe gy'ensi, okubeera obulungi, abantu okuba nga balinawo akalembereza, muteekwa okuba nga mu nsi eyo mukyalimu abasinza Allah banna tawhid. Sheikh yaga nti famata khala minhu kharaba. Abantu banna tawhid abaawula Allah ne baba balinamu ku mazambi amalala, ne baba balinamu ku byonoona ebirala, naye nga banna tawhid. Famata khala minhu, ensi weggweramu banna tawhid abo ne baviiramu ddala bonna, kharaba, efuuka matongo. Olw'eba egenda kufuuka matongo kasaba gwamu nga temukyalimu asinza Allah, temukyalimu ayawula Allah. Ensi egenda kufuuka matongo, kifulukwa, kharab. Nga bw'olaba ekifulukwa ekitasulwamu bantu, ng'abantu bonna baavaawo, ye kharab. Wa qamat alqiyama, era ensi weeriggweramu banna tawhidi, omanyanga bumanya nti enkomerero egenda kuyimirirawo. Lwe baliggwamu bwe bati. Kitegeezo ekigambo kya Ibn Taymiyyah kyeyagamba ekituufu. Ibn Taymiyyah yagamba ekigambo, makulu g'ebigambo bye yagamba, wa inna Allaha la yahfadhu ad-dawla li ajli rajulin wahid. Allah asobola okukuuma ensi
oba ekyalo naye ng'akikuumira ku musajja omu yekka. Ng'ekitundu ekyo mulimu omusajja munnatawhiidi, mulimu omusajja asaalako ekiro, mulimu omusajja ategeera Allah. Ekyo ekitundu Allah n'akikuuma olw'oyo omusajja. N'ensi yonna Allah agikuuma olwa bannatawhiidi. Ebbanga lye bamala nga bakyalimu, ensi Allah agikuumira kwabo. Bwe tulaba Allah bwe yagamba walaw anna ahla alqura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard walakin kadhabu faakhadhnahum bima kanu yaksibun. Singa abantu abali mu kibuga batya Allah ne babeera bakkiriza bannamaddala ne babeera bannatawhiidi lafatahna alayhim barakatin min as-samai wal ard, twali bagguliddewo emikisa mingi okuva mu ggulu ne mu nsi. Era ky'obalaba ensi abagikiikirira be bannakibuga. Bannakibuga be baba basingamu akalungi buli nsi weebeera, be bakiikirira ensi eyo, be balimu okutya Allah okw'amaanyi, be balimu abagaba ennyo, be balimu abayamba ennyo, be balimu abasaddaaka ennyo, mwe mulimu abasaala ennyo, mwe muli abasoma ennyo, mwe muli abasomesa ennyo. Bonna babeera mu bibuga. Era olaba Allah ne bwe yatumanga bannabbi nabo yabatumanga mu bibuga. Ne bannabbi Allah yabatumanga mu bibuga. Buli lwonna ensi lweriggwamu abantu bannatawhiidi egenda kufuuka matongo. Wa qaamatil qiyaama, n'enkomerero olwo ekole ki? Eyimirirewo. Kama qaala sallallahu alayhi wasallam, nga nabbi bwe yagamba hadiisi eri Muslim, yagamba la takuumu ssaa'atu, enkomerero tegenda kutuuka hatta la yuqaalu fil ardi Allah Allah, okutuusa nga mu nsi temukyayogerwamu kigambo Allah Allah Allah. Ekyo kitegeeza ki? La takuumu ssaa'atu illa ala ashraari lkhalqi, enkomerero tegenda kutuuka okuggyako weerituukira egenda kusangamu ebitonde ebikyasinze okubeera ebibi. Abo be bantu abakyasinze okubeera ababi. Man tudrikuhum ssaa wa hum ahya, enkomerero beesingana nga bakyali ku nsi kuno be bagenda okusinga okubeera ababi, kubanga bagenda kuba tebakyasobola kugamba nti Allah, ekigambo kyokka Allah nga kyerabirwa, erinnya Allah nga lyerabirwa, nga tebakyalimanyi, nga babbinkidde muki? Mu kugula n'okutunda n'ebirala ebyamasanyu. Nga bwolaba kati abantu ebibatwala omupiira bantu bajjula. Lwayo bwetunula ensi ya Saudi Arabia, nabo bali mu kugula abazannyi abakyasinze okuba ab'amaanyi mu nsi, nabo liigi yaabwe etutumuke, era ebisaawe byabwe kati byatandise okukubako. Essente eziyiibwa mu byemizannyo mu nsi yonna zikwewuunyisa. Kati waliwo ebintu bwe bityo bigenda okugenda nga bitwala abantu ng'omuntu beyeegomba bayimbi, beyeegomba bazannyi ba mipiira, beyeegomba bannabyabufuzi. Ebyo bigenda kutwala abantu, ekiseera kituuke nga temukyalimu balowooza kusaala, abantu bagwere mu kutunda n'okugula n'okuvuganya ku nsi. Abo enkomerero begenda okusiŋŋaana mu nsi muno. Kyova olaba obwononefu buli kaseera bweyongera, ababuza abantu beeyongera buli kaseera, abasomesa obulimba beeyongera buli kaseera, abakoola abantu nga babazza ku shiriki naye nga bakutte ebisabo bya ddiini ne Qur'ani bazikwata mu mitwe bangi, ne babayita okusinza entaana, ogenda okuzeetooloola, ogenda okusaba abafu, ogenda okukola emikolo egya shiriki. Bangi gye bali badduaatu ala abwaabi jahannama, abakoola abantu nga babazza mu muliro jahannama. Shiriki ekimufuula omubi, wali anna shirika, kubanga shiriki tashbihu lilmakhluqi bilkhaliq, kuba kufaananya kitonde n'okifaananya omutonzi eyakitonda. Kyekifuula shiriki omubi. Oddira iriziyo, oddira obulira bw'abaana, oddira essabo, oddira irizi, oddira emmonde yafa, oddira ki,
n'obifaananya ate omutonzi yatonda buli kintu kyonna. Ta'ala wa taqaddasa min khasa'is al-ilahiyya, Allah yayawukana era n'atukula n'aba nga ye yeeyawulidde ebitendo ebyobwa Allah ebyokuba nti yasinzibwa mu byo min mulki, okuba nti ye mufuzi asembayo. Ad-darru wan-naf'u, min ad-darri wan-naf'i, Allah yaleeta ad-darru omutawaana wonna wayagadde gugende, wan-naf'u n'okugasa, muntu asobola okufuna ekintu kitono Allah n'akiteekamu omugaso n'akiteekamu omukisa ne kigasa nga kitono, kubanga Allah ye nannyini kugasa. Muntu asobola okuba n'erimu ennene nnyingi naye n'atagasa, kubanga Allah ekyo yakiteeka mu muntu gw'aba yagadde, nga erimu agiina buli kimu akiina naye nga tagasa. Ng'era lwavaayo okwogera abantu bonna beewuunya nebaga kale singa yasirise, ng'abuza buli kyavayo okwogera abuza, abantu ne batuuka n'okugaa nti bw'ayogera ekitali ekyo kye twewuunya, ne babaako bwe bamuteeka ne bamanya oyo either ayogera byabubuze, asomesa bidaati, asomesa dalaala, alwanirira bya dduniya, alwanirira kumenyawo ddiini ntuufu, alwanirira piraawo, alwanirira kinaala, alwanirira baasa, alwanirira bwa mufuti, alwanirira bwaki, alwanirira bwaki. Eddiini ne bw'eba efa nga yetafaayo, Allah mu bitendo bye byeyawulira nabyo yagasa oyo gw'aba yagadde n'amufuula ensonga ey'okugasa abalala. Wakadhalika mu bitendo bye yeeyawulira wal ataa wal mani', yawa ate yamma. Allah bw'aba awadde tewali ayinza mujjako, kitendo mu bitendo bye. Ate gw'aba amye teri ayinza kukola ki? Teri ayinza kumuwa. Abantu balina ebintu bingi bye balaba nti kino gundi yali badde akigwana, kuno gundi yali badde akigwana, naye la, Allah gw'aba tasazeewo kiwa ne bwakola atya, abantu bonna n'ensi ne bekuŋŋaana ng'eraba oyo yakigwana takifuna. Ate Allah gw'aba akiwadde ensi yonna ne bwekuŋŋaana ng'eraba takigwana, Allah ye gw'aba akiwadde. Ekyo kitendo ekyeyawulidde Allah. Alladhi yujibu taalluq ad-du'a wal khawf, ebyo olaba bino ebitendo byamaze okumenya. Yujibu lil abdi, bikakasisa ku buli muddu yenna, an yu'alliqa du'aahu ila Allahi azza wa jalla, okuba nti okusaba kwe kwonna akuteeka kwani? Ku Allah. Kubanga amaze okulaga mu bye yeeyawulidde, yawa, yamma, yaleeta omugaso, yaleeta omutawaana. Omugaso we guli Allah, we bakaaba olwaleero nga bonna bali miranga Allah, abali mu masanyu olwaleero bonna Allah. Kati ebyo yujibu lil abdi, ebyo bikakasisa ku muddu yenna okuddira okusaba kwe kwonna n'atakuteeka ku basamize balogo, n'akuteeka ku Allah, kubanga amaze okutegera mu bye yeeyawulidde, yawa, yagasa, yaleeta ennaku, yaleeta ekirungi. Wal khawf, era n'okutya, wal raja, n'okusuubira, watawakkul, n'okwesigamira, ezo nazo na ibada. Wa anwa'ul ibadati kulluha bihi ta'ala, yani wa an yu'alliqa al khawfa wal raja watawakkula wa anwa'al ibadati kullaha billahi ta'ala wahda. Emiteeko gya ibadati zonna nga agiteeka ku Allah, gyonna n'agiteeka ku Allah nga gwagikolera. Faman allaka dhalika bimakhluqi, faman allaka dhalika bimakhluqi,
oyo naddira ekimu ku ebyo byenjogedde n'akiteeka ku bitonde n'aba nga yeesigamira kitonde kyasuubiramu omugaso, kyasuubiramu omutawaana, kyasuubiramu okumuwa, kyasuubiramu okumumma, kyasuubiramu okwesigamira, kyasuubiramu ibadaati zonna n'aziteeka ku bitonde. Yagamba oyo yenna addira ibadaati n'aziteeka ku bitonde, faqad shabbahahu bilkhaliq, aba amaze ekitonde ekyo okukifaananyiza ddala ngaani? Nga Allah omutonzi. Wajaala, era n'afuula man la yamliku linafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayatan wala nushura shabihan biman lahu alhamdu kulluh. N'afuulira ddala ekitonde ekitasobola kuba nti kiina okwefuga okwenkomeredde mu kwetuusaako dharra omutawaana, wadde omugaso, wadde okuba nti kisobola okweriwa obulamu, wadde kisobola okwetta, wadde okuba nti kisobola okwezuukiza. Shabiha n'akifuulira ddala nga kifaanaganira ddala biman lahu alhamdu kullu, n'oyo ayina amatendo gonna. Alladhi yuhyi wa yumiitu alladhi yamliku الضر والنفع والموت والحياة والنشور وله الخلق كله إرانغا ينني كتوندا كنا والأمر نبي لغيرو بيونا يلاغيرا وبيدي الخير كله إرانغا بيري ميكونو جي بولي كيرونجي كيونا كيري ميكونو غوي الله سبحانه وتعالى وإليه يرجع الأمر كله نبي لغيرو بيونا buli kintu kyonna kidde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan ogwo gwe mulyango imaamu gwe yazzaako, kyekitundu kyagwo ekisooka tugenda kukoma olwaleero. Mulyango si muwanvu, duruusu za mirundi nga ebiri mu maaso guba guweddeko. Omulyango baabu alkhawfu min ashiriki, omulyango ogw'okutya shiriki. Kikakata buli muddu yenna okuyitiriza okubeera nga atya olumbulege lwa shiriki oluvannyuma lw'okuba nga akakasiza tawhiidi mu mutima gwe. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.